Ebenezer okuba tusobodde okwetaba mu kulamaga tetwetaba mu bwetagi naye nno n'ekitebe kyaffe ekikulu kisiŋŋaanibwa wano kiri Naalya Munamugongo wano Munamugongo division. Okwetaba mu kulamaga kansooke neebaza omukulembeze w'eggwanga omukulembeze waffe Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba nti yakkiriza kye bayita freedom of worship ne tubeera n'amadiini nga weegali. Kati n'olwekyo kino tekiri just nti kyaffe naye kintu kya nsi yonna abantu bawaayo obulamu bwabwe ku lw'eddiini. Kati ffe tuvirayo okujja mu kintu kino tugamba nti twetabye mu nkulaakulana y'ekitundu kino. Ekitundu kino okukula mwetuli nnyo kubanga ebizimbe byolaba muno ebisinga buli ku bizimbe 10 at least Ebenezer yazimbako ebizimbe 3. Kitegeeza nti enkulaakulana y'ekitundu kino tugirimu. So nga Ebenezer Royal Estate tugamba nti ffe ekitwetabye mu kulamaga kubanga n'enkulaakulana y'eggwanga Uganda tugirimu. Kati bwebeera nga enkulaakulana y'eggwanga Uganda tugirimu kitegeeza nti tulina okubeerawo abantu baffe bamanye nti enkulaakulana y'eggwanga obadde buli kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga naffe tulina okubeerawo. Yo nga Ebenezer Royal Estate singa bw'ogiraba naffe tuli bakkiriza nnyo kubanga twakijja mu kitabo kya Samwiri ekisooka essuula ey'omusanvu nti Ebenezer abadde Katonda. Kati bw'abanga abadde Katonda ku lw'abajulizi ensi yonna yonange ekuŋŋaana okujja wano ku lw'abajulizi kitegeeza naffe tulina okubeerawo kubanga naffe tuli bakkiriza. Akulana kati eri mu ggwanga Uganda tunulira ne munda mu matizi wanena mugongo nti nebo kennyini nga bwe waali mu 1800 si bwe wafaanana ssaawa zino. So kati nga ffe abakola okwokulaakulanya ebibuga tulina okulabika ennyo ku lw'ensonga nti ensi erina okuzimbibwa naye ng'eriko omukono gwo. Era bw'oba ozimba ensi yo omekinganga sure nti nawe omukono gwo mweguli togambanga bugambi nti ensi yakula. Era ffe twemfasayizinga abantu okujja gye tuli nabo basobola okulaba enkulaakulana bwetyo kubanga ffe tusobola okuguza ettaka ne tukuzimbirako ennyumba kasita tukkaanya bulungi otugamba bugambi nti njagala ekintu kifaanane bwekiti ne tukikukolera. Actually kino ne kino kankyogere nti bwe baali bazimba Matis Shrine wanena mugongo tebaakozesa na bakontrakita baawano architecture teyali waawano kubanga mu kaseera ako twali tetunaba kuvaayo naye kati twavuddeyo era ngamba ne gavumenti bwe baako ne kyeyagala okukola etutuukirire ffe nga Ebenezer Royal Estates.